Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako mikwano gyange mwebale gye mukola mwebale kupatikana mwebale kuyirawo bantu bammwe mibiri. Saba wakitiibwa Allah basasulemu ekisinga ate obulungi. Nakolera nziza okwogera ku video gye napostinze eyabadde eya Sakan nga bagamba Sakan zonna zaggaddwawo mu Saudi Arabia. Nafunye message nyingi ku WhatsApp nga mumbuuza ekituufu era omuntu agenda kukola atya. Mikwano gyange ekituufu Sakan zaggaddwawo, ensonga gye batuwadde nti abaana bayitiriza nnyo okwekalakaasa era bonna ne babasitula ne babatwala ku Samasiko. Naye kyebuuzibwa ku Samasiko mulowooza yo wamma abaana tebeekalakaasa? Era babavudde ku Sakan ne bagenda ku Samasiko ne bakola ekintu kyekimu ne Samasiko bagenda kugiggala. Era Omunnayuganda aba agenda kikola atya? Naddala omwana omutolosi, kuba omwana omutolosi talina kkubo ddala limuzza waka okuleka ng'ayise ku deportation. Ne mumbuuza tugenda kukola tutya? Gwe wenna ng'oli mutolosi essaawa ya kaakati ogenda ku Samasiko. Wotuuka ku Samasiko mukwano n'ossaamu ebigalo wali bulungi, ofiisi ye egenda kujja. Ofiisi ye yakulisiivinga. Ofiisi ye emala okufuna bagenda kukubira boosi wo eyali akuvunaanyizibwako gye watoloka. Boosi wo oyo wajja wagaana okugulira air ticket mukwano gwange. Ogenda kukwata ssente weegulire air ticket. Ensonga eriwo naye ng'ensonga gye batuwadde lwaki deportation baaziggadde eza Sakan yeeyo nti abaana bayitiriza nnyo okwekalakaasa. Kuba beekalakaasa ne boonoona ebintu. Ate era ndowooza wobanga ozze onfollowinga nina video ze nakolako eza Sakan nga abaana bakumya omuliro bookeza beekalakaasa. Ndowooza oba balaba ekibayitiddeko ne bagamba katubasitule tubatwale ku Samasiko. Sikitegeera naye kati ku Samasiko bba abaana tebaakolereyo effujjo kyekyebuuzibwa. Naye nga wenna gy'oli mukwano gwange nyiikira kubeera nga weesabira naddala omwana omutolosi. Nyiikira kubeera nga okola ki? Nga weesabira. Terekawooko kasenteko, sente tozirya kivubi mukwano, sente tozoonoona, sente tozidiibuuda. Nti wobeera otuusiza ekiseera ekidda bwesi waba aganye okugulira air ticket. Tioba osobola okwesasulira tiketi oba bakusabye bukadde 2 oba 3. Tioba obuyinawo ng'osobola obbuwaayo n'okola ki? N'ogula tiketi mukwano gwange n'odda ewaka. Katusabe oba mu maaso eyo embeera eri tereera. Sakan ne ziddamu ne ziggulwawo. Naffe tetumanyi munnange. Naye ng'essaawa kati kyekyo ekiriwo mikwano gyange. Gwe yabadde abuusabuusa vidiyo eyo nti si ntuufu. Mukwano ebintu bituufu. Sakan essaawa eno enzigale. Byebyo nno byebyo kansube nti nebibuuzo byammwe ate mbizeemu bulungi. Naye nga gwe wenna ali eyo munaye ng'oyagala okwegulira akapuloti, oyagala okwegulira akatakako. Tuli ku Masaka Road. Beera nga munaye onkonako ku namba yange ey'essimu. Osobola okumpeereza akameseji ku WhatsApp oba n'onkubira direct. Kali 0735 52 41 Sobola okuba munaye nga nkulondera awantu awalungi awasaba. Oyagala kuzimba nnyumba za mizigo, oyagala kuzimba makaago, mizigo gy'abapangisa, kiki ky'oyagala okukolerako, oyagala ettaka lyakulimirako. Ate munaye mbeera ng'ojja mu inbox yange tusobola okubeera nga twogerezeganya. Gwe wena munnange azimba ng'oli eyo ozimba oli muteekateeka zizimba. Nyongera okutegeeza mukwano enzigi n'amadirisa mbirina. Ate omala oteekamu enzigi n'amadirisa ngulaako n'ekitanda ky'ogenda osulako. Obutanda bwa deeko bwo naye bwa singo tubeera nabwo kasa kiba nga kikwatagana na walloding nga toyagala binene by'embaawo. Munange osobola okuba ate nga onfunye bulungi nnyo naye nga mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi banange. Nsaba wakitiibwa Allah atusobozesa okumalako obulungi omwaka. Ate munaye n'ogutujja agutuweemu ebirungi byereere naddala ekintu ky'obulamu buli mu kasente. Ayongere okuba ng'ataawo anywerezaawo nnyo ddala naye nga mbagala nnyo mbagaliza ebisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.